Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Ekitulese ku kalenda n'ensonga etulese kwe kula tuteekawo embeera empya oba obukodyo obupya okulaba tufuna ssente zaffe. Oluvannyuma lw'emyaka ebiri nga tukola gavumenti yatuggala covid yajja n'asalako eggwanga era ensi zonna eziriraanyeewo tuliraana zikoseddwa covid bakompasetinze abantu baayo bonna kati naffe nga bapromota abaddala kuba twafuna obuzibu bapromota ab'ekirayi bajja ne babba ssente zaffe then abaddala twagenda ovayo nga bali abaye bazibbye bakoze eki bagenze kati naffe ne tugamba ke tujja olwaleero luno era emiitingi esembayo eno nga President Museveni tanaggulawo ggwanga batukyuzudde ndi bw'anaggulawo eggwanga tebagenda kuddamu tufaako ssente zaffe bayinza ozikola ki ozitwala ate ng'omukulu General Salim Saleh yatusuubiza otuwa ssente ezo era kyemmanyi ssente ezo baazituwadda twali tuzina ozifuna 16 omwezi oguwedde ne tutazifuna nga zirimu ebirumiro omanyi kati eno nga abantu bana bali mu gavumenti balinga bolaba embassy ya America bw'oba ogenza okusaba visa oli n'akubayo essimu n'abagamba temuwa visa tebabuuza bugwani ogenda bugenzi kuddayo nga visa tebagikuwadde buuza ate lwaki baginyimye kumbe waliwo yakozeeko olugambo n'akumisa visa kati nawana abakulu abali mu gavumenti balinga alaba bafuuse okuwuliriza olugambo kati Abitex muntu kika kyo yakoggalinga enzige ezasooka okutandika okujja otumanyira mbu ssente zaffe tubazituwa we are not promoters. Abitex yawandiika bapromota mu Uganda ye ensonga ya Abitex ejjirawa mu ssente zaffe olwedde nga ffe bapromota baddala gavumenti eva esesemye bano basajja ssente zaffe zibabba obuwumbi 5 miliyoni 8 bezibasesemye nazo bazituwe bagatteko na zino mbu bagatubaweeko olukaaga lwaki nga babba ebitaano anti bwabanga president waba promota ekibiina yakiwandiisa ddi era tulimu nga bamemba bameka balinamu kubanga wano Uganda amateeka tegakola era asovayo naga neyewandiisa naga waliwo yavayo wano George nagamba ye president waba comedian simaye yesebbanga kati tumumanyi kati olwokuba agenda n'awandiisa so n'abawandiisa ebibiina bikampani biki bave basooke beebuuze ku bantu mateeka gakole so soli tajja kuvayo nagamba nze president w'abamakanika bonna mu ggwanga nga tamanyi wadde okukwata sipanda kitegeera bw'obanga oli azze ng'agambye ndize president w'abacomedian mu Uganda bamuteeke wali bamugambe sookoleyo gyoko 5 osesa abakulu wano okitegeera bwe bimulema bamugalamiza bamukube ekibooko 25 adde waabo yeebaka so sikuli kujjamba olw'okuba ayina ate kati comedian wa omuntu avuga taxi kondakita ate ovayo otandika okweyita president waba comedian so obwevuyo n'obumulumulu bwe twetaaga okutereeza mu ggwanga lino Uganda azwa ffe tetugenda va mu ggwanga lino lwa nsonga nti eggwanga ffe tulina olirwanirira bwe tunadduka tugenda beera bateeteezi kuba baganda baffe abaddusa abali e Bulaaya batidde baatya ne badduka abamu embeera abanyigiriza to the extent of kwetuga naye kwegamba ffe netuga ffe tetujja vaawo ffe tugenda kulwana to the last person okitegeera kuba tetugenda kukkiriza nga tumaze emyaka 2 tetukola tewali gavumenti kyetuyambye ate Abitex in fact Abitex nandibadde mugamba nga mukulu munnange oba kale nga nsingako obukulu nti bwabanga ssente ziri bazira ne ziggwawo obanga alina omanyi Abitex yo obugagga bwe si bwa nsibo kuva dda yasooka okuteeka kale yateeka okuorganizinga kuba yesi promoter organizer oba kugamba alinga kangamba investor okitegeera so kati Abitex amagezi gemuwa bwaba alina ebintu byasooka otunda atunde ku bintu bye byeyagula mu ssente zizi basooka okubba naye buno obusente obutini nnyo buno buliko abantu 3 mu mmeka abwesonyiwa buleke bwabanga ddala yabuyimiriddemu ne bwaba si yabuyimiriddemu nkubira bamafina omulanga oba olinayo amayembe gosina gotakozesa gatuwe oyo boyfriend wa Abitex tuyambe omutulogere oba oyogereko naye nga muli mu kisenge kuba yatugamba yebba mafina omutuufu aveeyo ayogere ne bbaawe atuviire ku ssente zaffe tetwagala nnyo kwogera gye tulaga mwagala kubuusa polisi twagala tusanga tumaze otutuuka kitegeera wa polisi ya wano ye gye kwata bukwasi tebuuza mulagawa ekweyola buyozi so twala tumala otutuuka abantu bakumanyiga comedian anti mwe temumanyi ekigambo comedian nga bwolaba David Lutalo yali yategeka shoze
nga muyimbi ate nga promoter yeffe ba promoter baddala kubanze nana abantu be promoting okuvira ddala wansi ba comedian bangi nnyo be promoting ekigambo promoter ye muntu ye promoting nganze ne promotion from down to the sky nze ne promoting n'abala be promoting tikitegeza kuteeka bivulu kubanga ebivulu kubanga kola mbaga n'omuntu yenna asobola okukola embaga buli muntu okitegeera kati muntu asova ne yeta promoter nga ategese ekivulu I'm the real promoter because I'm promoted myself from down to the sky okitegeera kati yenzo waddala munakuba mutembimanyi mu Uganda omuyimbi alina okuba promoter waddala are we together owaddala oba comedian oba muyimbi oba kyonna kyokola nga kiri mu art industry yegwe promoter waddala ali wathe okufuna sente eza ba promoter okitegeera ndowooza sagala ekiddamu ekibuuzo ekyo ndowooza mukitegedde clear and loud waliwo ekirala siffe tulumizibwa ffekka nga abadongo eggwanga bwe libanga likyali mu kafyu buli muntu yenna eyali akola ekiroggolooza akolawa kafyu effect y'amaanyi nnyo gyereese eri abantu bonna abaali basika capati ekiro bamalaya abeetunda endongo biki byonna ebyali bikolebwa ekiro gwe kyomanya ababoda abaali bavuga ekiro bonna buli kyali kikolebwa ekiro supermarket amafuta abatunda amafuta ekiro tebakola bakola misana lwokka soka emmotoka zaali zitambula ekiro n'emisana nga bakola kati saa zo tebakyakola ab'amafuta ate nga basubula ate basasula omusolo mungi eno kafyu effect teri kufefeka nga abadongo effect eri ku buli ggwanga lyonna wabanga wakyaliwo kafyu so banajjawo kafyu emirimu negiramu negitambula emisana ekiro gomanye emirimu gy'ekiro gwegitira obungi omanyi sente ziyingira ekiro okitegeera kati sente zizikyayingira kiro kitegeeza ekonomi y'eggwanga egudde ebitundu 9 ku buli 10 kitegeeza bwenaagwa neyongerako negwa abantu bagenda kutandika okubanga betta obutemu bweyongere buli kimu kyonna oli akuwa essente oli akuwa ensingi 10 ogenda otuge mukazi wo omutuge okitegeera so eyo yekintu kyokka kyetugezaako kuba nti kyetusaba gavumenti eggyewo mangu kafyu eggulewo si badongo fekka eggwanga lifa liggwawo ffe twagenda wa Sale kubanga Sale beeyawulamu ne Museveni afuga Nakasero Sale afuga ggulu twagenda wa Sale gye batugamba ne tugendera twatusayo obutali mu batufu bwaffe n'atuwa sente zaffe kati ate ffe kennyini mwe mu bannaffe ate abaafuna abaatubba mwe muli abaagala okulemesa sente zaffe ate okuvaayo so ka this time tetwagala President Museveni atuuka okuggulawo eggwanga nga tunafuna sente zaffe tugenda kulemerako paka bagenda okuggulawo oba bwe banaggulawo tukizudde nti tebajja tuwa sente ezo so twagala bakwata process by process speed by speed batuwesende zaffe bwe bati bagenda zitwanga batusuubiza kigumaaza omanyi omuntu ffe tuli basajja bali intellectual tunoonyereza gavumenti ezo bayavayo netugamba bagenda bawa sente olwokuba bakizuula nti tugenda kwegatta ku people power abamu tugenda kwegatta ku kibiina ekirwanyisa gavumenti ne bagamba kati batusuubize sente oseberezaamu okweyunguka ku Bobi Wine bansuubiza akasente gaye banandabe bayinza obutampa kati ffe tulina endowooza nti bayinza oba batugumaaza ne batuteeka awo tulowooze nti bagenda kutuwa sente kumbe bagala kutujja ku bigendera bye twalina abamu balina planning beekyayi bagala kutandika kweyunga ku bavubuka abakola ki abalwanyisa gavumenti abeegasse ku Bobi Wine ne batulemesa okwegatta ku Bobi Wine because batusuubiza sente kwega kibanga onasuubiza omukazi we waka ngenda kuwulira Gomesi omwaka ogujja n'abeerawo n'afumba emyaka 2 alinda Gomesi kumbe Gomesi wamuwa kigumaaza so twagala President Museveni Musale bonna abakulu abali concerned about that money bave bategeeze batuwa kigumaaza oba sente bazituwa byaddala baba batuwa kigumaaza tokitegere tunonye emirimu emirala egy'okukola oba either tuviire eggwanga tubalekere babeere n'eggwanga lyabwe lirikadduwa balibalema baliddamu ne batuyita ne tulitereeza Bujingo yaliwo ate anti kati ekizibu kye mulina ekyo nakiddingana ne luli naggamba nze ndi am a big comedian saagala kumbuuza ku bantu besitegeera abo sibategeera bwe mugamba comedian naggamba ye muntu avayo n'akola ekintu ng'akola stand up comedy nova ekintu kyonna okijja mu mutwe oba nobeera creative ng'olina ekintu kyokoze kyonna ekirala naye nga kiri creative so nze abo abantu bombuuza nti Bujingo gwe mmanyi omulwadde eyalwala ensigo nze simumanyi mba comedian ekyo nakyogera ne lulaba ne banvuma nze simumanyi mba comedian mumanyi ng'omuntu nga bw'odalaba omuntu avayo na bakuyita ku copycat nga kola ky'omuntu n'avayo n'ageegenya omuntu abo nanze mbasi babalanga ba comedian omuntu kasita ovayo n'anko geegenya kapale mbasi kubalanga comedian njagala obeere ng'oli creative ng'olesa ekintu kyo nga kikyo nga kiri nga sosi kujja ate mu nkopa gundi munawe weyite comedian nze ebyo mujja kkanya kunvuma nege mazima geego ate mulwanire nze agende mutuka baba yagala omulwanirira agende mutuka
tuka weeri kibiina kyaffe ekirwalira ba comedian aligesitaninga emitwalo 10 bamulwanirire banagano mulwanirira nga bagamba naligesitaninga nalunina ne kataliimu ali luddawa anti baba talina ssente agenda alaba abatuka abagaye nze sina ssente mumpandiise then munyambe nze siri concerned about that yeah. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo